Yo, this is from Pantilla already, the DJ already. So kati mwanyinaze ongambye muli abannayuganda bameka ku deportation center. Mu butuufu sinza kumanya nnamba naye nze wendi kati mu kiyumba mweri kuba tuli mu luumuzi za njawulo wano wendi fe tuliwo mwenda. Ogambe deportation center yeririddawa era nga kyemwetaaga embassy kutuuka mu kifo ekyo ebakolera emergency travel documents mutambule mu ddeeka. Yes, que tocar com essa coisa da televisão não anda com mesa, eu não já pode. Nesse dia não. Ogenti waliwo abannayuganda babadde mu kifo eky'ebbanga ddene naye nga bali stranded bali mu kkomera naye ng'embassy tetuukangawo kubakolera ku emergency travel documents kudda waka. Yes, kubanga wano tuli mu kkomera omanyi esi kibatuteekako babakubya esi ennene n'ogiwuliranga naye wenyinza okyesobola. Ono omutafu wamutwe bamuyita Izaina Nambaza era singa tulina ngeri gyetukuba ekifaananyi kyewandibadde mutukingira kuba tumanyiwazinamu otuusategeera atya. Ensonga endala amawanga go ku deportation center we muli batambula okugamba efe emirundi 3 zetumaze wano batwala bannaffe ensi 6. Ekizibu kya embassy butajja mu kifo ekyo ate ng'emanyi nti we muli kubakolera ku mpapula zammwe kutambula. Ekimanyi nkuluka yange ekimanyi olw'ensonga nti waliwo abannayuganda be tulisiivinze wano. Ogambye mulimu ebiyumba bimeka ku deportation center mulimu rooms zimeka? Ebiyumba biri 8. Ekyo mmwe kye mulimu kyo mu biyumba obwo mubeeramu abantu 64. Yes. Obuzibu bwe businga okusanga mu biyumba emwe babawo emmere mufuna kye mulya? Tufuna chapati ku makya ne chapati olw'eggulo naye n'akaseera ku 6 naye ebikozesebwa ebisigadde babawo ebyokukozesa ng'abakyala bakuwa pulani oba ya kitundu. So abo bannayuganda bali ku deportation center nsaba embassy ya Uganda mu ggwanga lya Saudi Arabia okucekinga ku makomera ago muli bannayuganda bagendayo olw'ensonga ez'enjawulo oba yalina omusango oba si yagwina ekyo tekimuggisaako kubeera munnayuganda ate era aba ayagala obuyambi bwa mission. So nkuba omulanga guno n'okusaba bannayuganda bano mwenna okuntambuliza vidiyo eno etuuke ku Mr. Yasin ne Mr. Ivan Kakama ne ambassador waffe mu ggwanga lya Saudi Arabia nti waliwo abannayuganda abali stranded ku deportation centers zonna ebbiri eziri e Jeddah n'eziri e Riyadh. Bannayuganda bangi abali stranded tubasaba mutuuke eyoko kubanga abaana baluddeyo ebbanga ddene bali myezi 3 bali eyo naye nga kye bakyaaga kyokka emergency travel documents kudda waka bagamba obufaananyi baabo bakubadda n'amawanga amalala go gagendayo lwe batwalayo abantu embassy zituukayo ne zikolera abantu travel documents ne batambula kyekyatuuka ku bannayuganda. So tubasaba abakulu tusaba Ivan Kakama, Mr. Yasin ne ambassador waffe tubasaba mutuuke mu bifo bino kulaba nti bannyinaffe tebafiirayo kubanga bagamba bali eyo tebabawa ddagala babakubya esi embeera y'ekkomera nammwe mugimanyi. So tubasaba mutuuke ku deportation centers ezo okulaba nti abannayuganda bafuna ebipapula bye beetaaga okuva gye muli badeportingibwe badde ewaka bakole ekiddako. Si mu bubi tubasaba busabi bakulu okulaba nti mutuuka mu bifo ebyo musobole okukola omulimu gwammwe. Bannayuganda bali eyo babalaajanira ate nga beetaaga buyambi bwammwe era nga kyo kye mulina okukola ku nsonga zaabwe.
kulwa Katonda n'ensi yange nyongera okukuba omulanga guno n'okusaba ontambulize video eno kulangi bannayuganda bali ku deportation centers ez'enjawulo mu Saudi Arabia n'amawanga amalala okulaba nti embassies zituukayo kubakolera ku documents ze baagala kulaba nti batambula kuba mulimu bannannyinaffe abalwadde n'abalina ebizibu eby'enjawulo. Abasuubuzi kambanjuliredi Atika owa Atika Unisex Trends anti ona kutusaka emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Take okutuuka mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi wa ngoye z'abaana z'abakyala z'abaami omuli empale engatto enkofiira amasuuti ebiteteeyi ensawo saati ne t-shirts wamu ne sharia abikutusako ku bbeeyi ensamusamu ate mu bwangu ddala muweereze ka message ku WhatsApp oba mukubire ku nnamba ye y'essimu +90 770M20602 Yeredi Atika owa Atika Unisex Trends okukwanguyiza ku nsonga zo. Assalamu alaikum. Tuli wano Mengo. Naye tulaba wano. Buli dakiika nga 10 baleetawo omulwadde afudde COVID. Oba olina emmere ewaka osobola n'okuggalawo geeti. Webereremu. Era saagala kulabikanga azina Gunteesa aga nti mwanyina zoolabye numo mpisibwa bubi okulabanga omukulembeze eyali ayitimuse afuuse ow'ensonga mu ggwanga era kambabulire n'ekyamazima nti waliwo n'enteekateeka abeere woman member of parliament owa Kampala ayongere okulinnya n'emadaala mwami Museveni najja n'amutemerako ettaka bw'atyo. Mwami Museveni okoze bubi nnyo mwanyinaze Sarah Kanyike bubi nnyo omukyala gwe wasanga astabilizinze deputy road mayor aweereza n'oleeta n'omuwa akafo akataaliyo nti director yasooka muwa akafo mu director owa community ne gender nga tekaliyo bwe twamugaa nti by the way ekifo ky'omuwadde kirimu omulala omukyala Harriet Mudondo naga muwadde ekifo ekitaliyo kamunoonyereze naga kanfuleyo akalala wano n'agamba kozi waliwo ekyali mu madaada kyali kimaze emyaka ena nga kyereere ekyabakadde n'abaliko obulemu naga nkuwadde ekyo kati mukazi wattu abadde atandise okwevumba mu abeerako bw'akolaakolayo kati amukasusa amuga nti gwe special advisor wa Kampala gyamukasuse waliyo Catherine Kusaasira yakibwadda Catherine Kusaasira kati omuteeka mu mbeera emufuula ekyeneena ngenda okulaba entalo wakati kati ndaba olutalo wakati wa Sarah Kanyike ne Catherine Kusaasira ku bonna bakayanira kya special advisor owa Kampala nga Sarah Kanyike omusomesa ow'ekitiibwa ali awo akayanira mu bifaanana bwe bityo mwami Yoweri Museveni akola bubi Uganda nga bw'onoolaba nti kaunti ye Nairobi governor yagikulembera nga bw'olaba nti New York meya waayo yagikulembera London meya yagikulembera teri minister akulembera kibuga ekyo baamuwadde kitaliyo ffe tulina kubeera wansi wa ministry ya local government ng'erabirira yekola ku budget yaffe nga n'amadistricts amalala naye tewabeera waawo nti minister wakyokuva olaba buli ajja mu ministry ya Kampala anoonya byakkola bakazi battu amungi babadde awo nga bosiibaawo ne buziba n'atambulako mu paaka nti kangireko bwendi n'atambulako mu butale naga akanoonyeko kuba ng'anoonya mirimu gya kukola gyayingirira gye mirimu gya kanso egya road mayor ne bakansala ne bameya b'amagombolola so mukyala Amisa Kabanda mukazi talina ttabu nze nga bwe nabagambye obuzibu bwange bwokka bwe nalinako naye bwakukisawo nekyenna kivubo era ekyo siri musonyiwa okukiwa Nakivubo Memorial Stadium bagiwa ham nga bali mu Nakivubo Memorial Trust Board naye bino ebirala talina ttabu mumanyi twawukana ndowooza ye ayagala Museveni abeerewo nze ngamba agende ne bino ebyokuweereza abantu abisobola asobola okukola mukyala muyigirize mukyala naye tajja kukola kubanga ekifo kye bamuwadde tekiriyo tekirina mirimu kirina budget kirina ensimbi zaakyo naye tekirina mirimu kati agenda kukola ki tewali mirimu gya minisita wa Kampala